Yamaliza secondary school in Makonzi. Yana amaliza Makerere ne degree ya Bachelor of Arts and Social Sciences. Era muteganya mu Lukisebu Sabasumba. Omwana oyo w'obuwala naye yesimba uko ekyankwanza awo Muteeka constituency. Omemba wa parliament. Mu constituency ekitaawe yali mungasi delegate. Kamwanga bw'osoma ebyafaayo bya wano n'ebigenda maaso. Singa siba kwabuzi n'abanyabuzi singa badogera gatambaka wa parliament naye bamubaka kyala majuli nyoyo namusaba tunga sabo Sabasumba oyo musajja we mwami n'omukyala Fred Nyansenta mu bufunze naye abagenyi baffe ab'enjawulo abaliwo okkiriza nabo mbakwanjulire bagenyi ba mwami Nyansenta n'omukyala naye abagenyi b'ekeresiya eno kitaffe Sabasumba bagenyi bo nsaba mbayitemu lukwakwayo nabo bamanyi abaliwo wano abazadde baffe bakulembeddwa kojja Ssemukasa ne bamaama okuva ku sayidi ya mukadde waffe n'abannalumu mu Ngenzi mwami Ssemukasa woli wonna ne ttiimu yonna tubasaba muyingyeko mubawe muli kabawange tuyira Honorable John Baptist Nambeshe nga ye Chief Whip mu lukiiko lw'eggwanga nga most welcome Honorable John Baptist Nambeshe abataka bayanjudwa bulungi sikizangende kwa parliament abagole nga batwala ekimuli ewatata wa mama Maria atubasaba abalatukakkane tubalinde abantu so okwanjula abagenyi bafaana ab'enjawulo mukama wange tulina musajjawo Aloysius Mukasa omubaka wa parliament w'ekitundu kino tusubire n'empisa eno omwanyi wekibonero Mukasa Honorable Katabazi Francis okuva e Masaka yabadde omukubajulizi b'omugole. Honorable Zaake Buteeri Francis okuva e Butyalo municipality mukama wange waali wano. Oweekitiibwa Betty Nambooze n'omwami Bakireke mukama wange bakuli maaso awo Ssebo Sabasumba abazijja mukono. Honorable Simbwa Kaggwa okuva e Nakifuma naye waali. Honorable Betty Nambooze ow'Empigi naye waali. Honorable Sanja Patrick owantenje South naye waali. Honorable Sadamu Kaira abadde omukuberegezo ye president wa PPP kirwakazaako n'ekibiina kya Muzeeyi Dansali kamange naye waali. Honorable Judy Babaali okuva e Masaka Muguddu kamange waali memba wa NUP ow'amaanyi. Honorable Nyakoderi okuva Makindye East Sebo Badujja. Honorable Nsumugako okuva mu Busiro North naye waali. Honorable Matofu Charles okuva mu Busiro South Sebo Sabasumba naye waali. Abakulembeze ba gavumenti z'ebitundu abasobola okuba naffe olwaleero tulinawo gavana wa Wakiso district Oweekitiibwa alwanira obutonde Matya Lwanga Ssebo wantusabye naye mu biseera naye wa Masaka City Honorable Florence Namayanja tuli naye naye walwa Bigombala tufudde essaawa eno Ssebo Sabasumba His Worship Zaki Nderazi Mawula waali.
Dawe mabegao. Wechidi Mm-hmm.
ekyo kiragabula z'amaanyi aga chairman Nyanzi ne munne Majo omukama bagasa olunaku olwaleero. Kino kikulu nnyo kyetutadde ku keeki kiraga essuubi gye tuva ne gye tugenda. Webadde sinadda mukwanza naye kimanya Hakimu wamwaniriza dda mukama wange yali minisita ow'abavubuka ebyemizannyo n'okwewummuza wamwaniriza dda. Namwaniriza ekitiibwa Ssekabembe Kiberu. Weebalize mumwogere engalo bwe ndaba ku bannange abo abatumumizza banjagala mbaddemu. Omuyambi wa minisita Kabanda wamwaniriza? Sinaba kumwaniriza. Ingirira Katumba Panado mumukubire mu ngalo ez'ekitiibwa Panado. Katumba oyo bwe twabonaabonanga edda 28 nzaba muzzukulu wange yakola agasagala bibajuza kwakati yatereera ensi bwemala okukufiirayo ate twala kunjukiza nnaku kibaali bubi babonaabonanga kati gwatereera anti chairman Nyanzi yamulera. chairman yeyamulera kati ate ensonga lwaki ali wano kati yatoloka atya? Yatoloka mukama akugumye naye yabadde Kaaba watuuse wakumye gwaji kuwumula. Allahu akbar Allahu akbar Allah kutere mu baraka Mungu ayongere okugaziiza. Yabadde ne Haji Kawalya. Yabadde nani? Ne Haji Kawalya naye yakava muwumula. Haji Kawalya oyo mumwogere engalo ez'ekitiibwa yakava muwumula. Ye mubaka wa parliament akiikirira ebifo nange byenzikiririzaamu naye nga ye musiraamu ate nga yawangulawo. Oyo muwe ekitiibwa eky'amaanyi. Akiikirira Mapeera. Kama Namirembe n'akiikirira Amasiro. Awo wonna Amasiro oyo baawozanga musiraamu tajja kusobola yawangulawo. Mumwogere engalo ez'ekitiibwa agugaba maanyi. Ne Bulange yagitwala. Oli ye taata Namuli yalina eggombolora omuli ebyafaayo byaffe byonna Lubaale waffe amayembe gaffe oyo naye yabadde kuwummula. naye yabadde kuwummula. Mumwogere engalo ez'ekitiibwa. Empewo zaffe zikuume bulungi ebigabo bisobole otambula obulungi. Kyampiira ave Masaka. Number one.
tukola tutya wano ndali yaddalanga tuli myaka gyaffe kukolera saati tegenda ngekola omuterendenyo zamani neyanyamye okodinetinga ku bakole banajingiza abakole tusobole okgenda maaso. President abuuza ku bannaddiini President abuuza ku bannaddiini simanyi lwaki tetuyinza Yeah. I
tutumula omukono guno ogw'ekisiba ffenna nga tubidde selecta anthems. Ladies and gentlemen, musikilize nga Afrika yetekateka nange kenyine mukwemu mugarupako kuri kunogu kuwatuwa mtene zizamani kunasiyo mkasa ogatapele kijia kijie sensenye kumala Afrika man, let's run it up. Kine chitituchi Chairman Rebe Mike Kabadamwa Mali Kumomoyi Chulechuwini Chukutuyigirira Manjo
Chichi
Wagasa. Ngazina bimbi munna. Muyimbi kyoyo. Mary Bata tutukiriza ensonga ez'obufuko. Asiwulidde. Ogalaba mwani. Mary Bata nonse kubi. Mary Bata yaani. Wali. Yamubuuza Mary Bata bakkiriza obufuuli. That you know Musa. I don't know if I consent here. Okay. Hello Mary Bata, how are you? Very good. Yeah. Doesn't song that says. Mary Bata. The song that says those are written there. I was actually Okufumbirwa. I need a bidding sound. Bidding sound musiwala. Bidding sound. Bidding sound musiwala. Hey, I'm not going to find a bidding sound. Iba naye tuwangale kaluke kasembayo kansaba. Nsaba z'amaanyi Blessing Mukasa wonna w'oli. Lekera okwekyanga ku mikono. Guno nga bwe tugukoze naffe tuyite tukolere obugwo ku bwereere. Tuba tukoze bulungi. Sabati tewali kukosa. Atya. Oyo babeera kupenye muno okuwasa. Bakaka abakakatuka bakaka zamba. Olaba essaawa zino abagole baffe kye baliko manyo linnya lyeri. Esero. Aweerezaamu naleka obuyimba obunyuma. Nnyo. Eweereza. Omukwano mungi wakati w'ababiri. Kati omukwano mungi kuddamu tomanyi kuna kwembaga byonna mubiteeka emabbali. Nnyo. Oba mwate mu nsirika tebitubimanya beeweereza. Buli omu bw'abuuka ku munne ebigere nga beewereza voice notes z'obuyimba. Twitibetina ddala awanadde obwebiyoma ali omukazi aweereza. Omusajja aweereza. Kintuka buli katale. Wati. Naawe sembero ndabe ki? Linda waitegeeza eki. Emyezi ebiri. After bagenda okufa abantu ennaku zino. Weeks bbiri. Biri siriiki. Biri emu. Kolevu. Nebonale mutumwongere ebbanga mwaka. Mwaka omwaka waisoma. Nyemba zituuka ku sipiidi ey'ekizungirizi. Omukazi aweereza. Omusajja omukono yakeeta yantaba kuba kumalako ekwano tuli. Ani aweereza? Omukyala. Manyoli. Nebonale bwe naye aweereza. Mugamba nti kula omukugu. Kuba sinde yakugoberera ku musaala. Tusaba amasomero bajja ebintu ebyo tebibeerawo. Tebibeerawo kuba bikutwaddeko. Tusabira abantu bana babe